Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi oguwedde waliwo ekibinja ky'abavubuka ba FDC 36 ekyakwatibwa mu ggwanga lya Kenya ne gikomezebwawo mu ggwanga era ne kikwasibwa ab'ebyokwerinda. Tite ya Kenya yasanga abantu 36 nga bakola bali Kisumu tetegera bulungi bye bakola. Kati esabbiiti eno bano basimbwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako e Nakawa ne basomerwa emisango egyekuusa ku butujju. All traveled from various places in Uganda to Kisumu in the Republic of Kenya for the purposes of providing or receiving terrorism training. Olw'okuba kkooti eno tekkirizibwa kuwulira misango gino, bano baagaanibwa okubaako kye boogera era ne basindikibwa kwa limande Luzira ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kati olwaleero omubaka wa palamenti owa munisipali ey'Ekira era nga ye mwogezi wa FDC ekiwayi kya Katonga Road alaze obwennyamivu eri olukiiko olukulu olw'eggwanga ku ngeri abantu baabwe gye baakwatibwamu okubaggya mu ggwanga erya Kenya. There was no extradition order. They had gone to attend leadership training. They were kidnapped and kicked, and their stories, government will need to listen to them. Agamba nti ekyokubakwata kyandibadde awo naye ekyokutulugunyizibwa kwe batuusibwako nga ye tebalina musango kusaana okunnyonnyolwa. We are seriously beaten. We want government, Mr. Speaker, to tell us under which arrangement did they go to Kenya to kidnap FDC leaders who had gone for leadership training. Wano omumyuka wa Speaker Thomas Tayebwa asabye Ssaabawolereza wa gavumenti annyonnyole ku nsonga eno era n'ategeeza nga bw'abadde tamanyi nti abavubuka bano ba FDC. I am not aware that any people were abducted. What I know is that 36 people whom you say are from FDC. I don't know. Kino kyongedde okujja Ssemujju mu mbeera. They were kidnapping people from Kakamega, bringing them back for torture. Under what arrangement? That's not a matter of court. Abamu ku babaka betwogeddeko nabo bavumiridde ekika ky'omusango ogwateereddwa ku bavubuka bano. Okuteeka ku bantu abo omusango gw'obutujju gwe tumanyi obulungi ennyo nti guteebwa ku muntu asangiddwa n'ebisi. Ebyo byonna tebirina kakwate ku baakwatiddwa. Omuntu abanga yeetaagibwa lwa musango okuva mu ggwanga erimu okutuuka mu ggwanga eddala, ekisooka balina okubaawo endagaano wakati waago amawanga abiri. Ekyokubiri balina okubaawo omusango oguguddwa ku bantu mu ntandikwa gamba nti kati nga wano Uganda yandibadde erina omusango gweraga nti gwabaddeyo mu kkooti ne bafuna kooti order oba ne warrant egamba nti bano abantu beetaagibwa okuva mu ggwanga eddala. Kati bano bakukomezebwawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.